Emyaka 5 egiyise Pulezidenti Yoweri Museveni alekwa ssente 25 zyateeka mu ssako z'abasomesa n'ekigendo ky'okubayambako kwekulakulanya oluvannyuma lw'okusibwa omuggalo gwa COVID-19 mu 2020. Ssente zino zayitira mu Microfinance Support Center oluvannyuma lw'ekibiina kyabwe kiwalimu Cooperative Union. Kyokka kitegeerekese nti abasomesa tebajjumbidde nnyo okukozesa ssente zino olw'emisoso balina okuyitamu okuzifuna. Kati waliwo enkola empya ereeteddwa ekibiina kino okusobesa abasomesa okufuna ssente zino amangu era nga basuubira n'okuzifunira mu masemo. Mu mpola eno omusomesa yeetaaga essimu y'okuseereza n'ebirala bimukwatako era nga walimu batandise okutalaga ebitundu ebyenjawulo abasomesa ku ngeri okufuna ssente. Pulezidenti zeyabawa tebinabina tuli nti abasomesa batalina ssimu za kuseereza tebasobola kufuna ssente zino. Tukozesa kati oba tuli ku mulembe gwa IT naye tukimanyi bulungi nnyo nti no waliwo abasomesa abamu abatalina busobozi bwa kufuna smartphones okweyambisa okulaba nti bafuna loans ngeri tubasomesezza. Naye kati tulinawo enkola ey'enjawulo, tulinayo ekyuma kye twatonzeewo era kye tuleese. Omusomesa atalina atalina smartphone obanga tanayiga bulungi kukozesa smartphone okwewola ssente, ajja kujja ku district wajja kubaawo omuntu anaavunanyizibwa amuyigirize okusaba loan nga yeyambisa ekyuma ekyo. Abeetanidde enkola eno okubadde n'abasako y'ekkuumi babongedde ssente. Ssente ze twabawa $147,000 bazze basasula bulungi era kati wetwogerera babuzaayo $23,000,000. N'abasika bakuutiddwe okumanya eby'obuwangwa byabwe kibayamba okutuukiza obuvunaanyizibwa byebagambiddwa n'olugali wango. Katikkiro Omulangira Nakibinge Juma Kateebe olw'ennono obuwangwa mu Bwakabaka badde musomo gw'okubangula abasika ku nnono n'obuwangwa batekese ku kyalo Majja mu ggombolola y'Emusaale Buwama. Ensonga enkulu nga ye y'okunyweza obukulu bw'ekifundikwa kyabwe eky'obusika n'okubalambika mu ngeri gye basobola okutambuzaamu obuvunaanyizibwa bwabwe. Ekyo tukikoze olwaleero baddeyo basomese abantu be balinako obuvunaanyizibwa mu busika. Okubangula kuno kutambulira ku mulamu ogw'okunyweza abasika mu by'ennono n'obuwangwa. Katikkiro bwe yampita ne ŋŋamba nsonga nkulu nnyo ate ng'agiroopya embuga y'okuba ntusobola okusinkana abasika bano okusobola okubamanyisa okwongera okubamanyisa ku nnono n'obuwangwa otulina obitambuza mu ggombola. Omusomo gwetabiddwamu abasika okuva mu luka gw'ebbongole abakulembeddwa mu ssente bw'ekyalo Majja Samuel Muhumuza nga boogedde ebibasoomooza. Zali ntalo z'amataka, ebibanja, amayumba n'okwagala okwekuzanga buli muntu yenna waali annyonnyola engeri enkola y'amateeka n'ennono mu ngeri y'ekifuula nnimi. So guno omusomo gugenda kunnyamba nnyo okukomya entalo. Godfrey Sempija ne Joseph Kinebe bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.